Kakati abalungi ku Musawojowe luli we twamaliriza video nabagamba nkomawo n'abakyala abaana ab'obuwala abagazi ne style zammwe ze mulina okukozesa okusobola okufiiringa abaami bammwe n'abaami bammwe okukola ki okunyumirwa akazannyo. Buno bwenkutte wano buyamba ku oyo omukyala omugazi n'omukyala akalira amangu mu kazannyo. Tukimanyi bunno it is not a joking subject. Ekisenge kyekikulira amaka, ekisenge ge makaago kwe kuyimiridde buli kimu ekyetambulira waka ne woba muyonjo otya ne woba okola otya ne woba okola otya. Tukimanyi bunno ffenna ekyakujja ewammwe kiwali tofuna kyofunira mu kisenge eyo. Otherwise ekitanda kyaliyo tebagobangako ku mmere, tebagambangako muno bw'okula n'oweza emyaka bwe giti wano vaawo ba tokyajjawo nno, wabula ekyakujjayo kyekyo kyennyini ky'otegedde nange kyenkola ki kyemmanyi. Fembi tuli bantu bakulu tuleke kuwemula ate baana bato. Kano kenkutte wano bakayita ka wet oil. Bw'oba ogenda mu nsonga zaffe ezo nga teweekakasa bulungi, teweekakasa bw'oyimiridde, tomanyi mbuno oba oli mu dry season oba wakava mu dry season oyingira buyingizi eri weti okitegeera nga oba ki family planning wakakitandika kikamungulize kikuluma tomanyi nawe kagenda kubeera naye nga ate you have to spice it. Olina okuwoomesa ekintu ekyo munnanyumirwe, olina okuwoomesa ekintu ekyo omunno asobola ate yokola ki okutuuka ku ntikko paka naye lwalibeera mu muzzizo. Tukimanya abakyala si buli lunaku muno tuli nnomu. Ate sigamba muno omukyala ategeera omwezi gwonna, mulimu ennaku ze tutategeera. Nze ndi mukyala kati abakyala bali obwaba mutandise okunkuba egundi enkokola nga mulowooza mutegeera buli mwezi mulimba. Mulimu ennaku ze zobeerera ddala nga oli badly off totegeera olina ku bibyo. Kano ka wet oil kasobola okuyamba okakozesa mugenda mu nsonga ezo n'okasoosaayo ne kasobola okuwa amazzi agatandika okasoosaayo n'osobola obeera ne munno mu kazannyo ng'obwongo bwo bwe bupiikinga. Opiikinga mpola mpola nga ne gali bwe gakola ki bwe gajja. Kakuyambako obutafuna bruises, kakuyambako munno okufuna ekkubo ne wabeera nga watambula nga wali smooth nga asobola okutambula okuyingira munda nga takoze eki, nga tasoose teekayo malusu ge, nga tasoose kukutamayo, nga tasoose kusiiga kuno ku ngalo kuteekayo. Buno buntu bwa layisi nnyo, buli cheap ate nga tebulina side effect, tebugenda kukulaza. Sigamba muno bw'okakozesa ogenda kubeera bw'oti nedda tolina inchi ngi yonna gy'ogenda funa dani omuntu agenze ku nnakyo ye naye nga tategeera bulungi, tamanyi mbeera mwali mukalu ali awo tabitegeera n'afuna bruises. Ogenda okumaliriza akazannyo nga bimutamye yenna ayo yakawujja akabega yeewujja asobole okubeera ng'akola ki nga afuna ku buweerero. Kano ka wet oil kaba kakuyamba oba kano solo twala kano we akakola bwe kati oba kano kakola omulimu gwe gumu gwa kubeera nga tukola ki nga katuyamba okutandika akazannyo. Tukayite kamuseereza mmana si kye kigambo ekituufu ekyokozesa. Naze ne KOJJA BONNY nga luli kano bakayita ka express water tablets. Express water tablets kaliko ne kannaako bakayita ka Oga Squad. Situdde nako wano olw'ensonga sirina space wengenda buteeka ne buno kambuteeke wano kyennyanguyire sirina space olw'omumpembe ono gwentadde wano. Ka Oga Squad okanywa onywa just obusaanikira 10 bwokka ng'ogenda mu kazannyo. Kakuyamba okufuna amazzi agajjirawo just in case kano kakozeseza ne kakuyamba kwaga agatandika okuba nga ayingira ne kali kakuyamba kwaga agagenda ate okuva munda mu ggwe mu butonde wajje aga spicing bwe gabeere nga gakola ki agende naye okwagala okugamba munno atuuka ku ntikka anyumiddwa oluusi aveego wansi agwe ku kyebbakuli nga ebintu ebiriyo bikola ki biwoomu ng'era bikuumuufu ng'olina kye bayita ki amazzi. Omwana w'abandi yatugamba semudondoli tebamusimba ku kyererezi, semutondoli ayagala mu ttosi. Kaakati mwana twali eyo ng'olina bukalu erinnya lyo lya balugave naye nalyo nabo tebalyagala. Bannabukalu tebalyagalira ddala. Mukwano jangu wanene weefunira amazzi ogendeko obeere n'amazzi naawe gwate maama wali aki wabaaki. Kaakati omukyala ali eyo ng'oli mugazi nga ne bw'obeera n'omwana w'abandi takuwulira oba naye tonyumirwa gwe kennyini
ogamba bannaye oba bibeerawo naye bibeerawo ne biggwa nze simanyi na kumanya kyakukola katukulage wano ku style olwaleero zogenda okozesa okubeerako ne mwana munno ate osobola okubeera ng'okola ki ng'onyumirwa akazannyo. Kakati gwe omwana omuwala ali eyo omukalu omugazi osobola okukwata mwana munno ng'ali bw'ati ku buliri gwe nodda wano waggulu we bw'oti odda wano waggulu we bw'ati naye asitulamuko ku kiwato n'asitulamuko akabina lwakuba kati ono munene okubeera ng'omutuuka bulungi n'obeera ng'ovugira kuno bw'oti buli lw'obeera nga weevugira kuno bw'ati nga gwe yeepimirako opimawo okoma n'otoolerawo kikuyambako obeera olina engeri gy'onyigamu gana amabina n'okola bw'oti n'owulira nga omukira ogulinaye ogutulidde bw'oti nga ogufiiringa nga ate naye akola ki agufiiringa ekyo kijja kuba kikuyambako gwayani nabukalu ali eyo oba okolamu bw'oti kuno okugulu kinyuma nnyo nga kunene kwotadde munda ng'oli side zeri olw'ensonga nti kati nze eno ntebe wano wafunda naye bw'oba okoze bw'oti mwana munno kuno okugulu osobola okukwata n'okuwanikamuko bw'oti kati olaba nti omubeera waneeno ebigulu byo okugulu kwo kuno kubeera kukutudde mu kugulu kuno ne kuno obeera ofunze mu ngeri omu oba endala wano waba watono kati oba osobola oleeta bulungi nnyo nojja ne weekola ki ne weetoolerako nawe wennyini gwakuyamba omukyala omwami wo ng'alina akantu katono kakuyamba gwe okwepimirako n'abeera ng'akola ki asobola okutuuka ewala nawe omukyala abeera omugazi ennyo dani okumuwa missionary gwe n'ogenda wansi mwana tunookola bw'oti yonna n'omalayo ye n'atandika okuba nga yeetwala bw'avaayo oba oli mugazi nnyo aba agenda nnyo aba kwegamba olyawo bw'oti kibaafu kisasalala so mufube okulaba nga mufuna bu style obukola ki nawe kenyini nga bukufevaringa ng'omukyala okole ki oleke kuluzinga bufumbo bwo oleke kuluzinga napatanawo nga yegendera ku bwana obuto anti bo omunange tebannabugaziyagaziya naye ate obwennaku zino bwatamye obwana obutini kojja obwana obutini gwe wali obugezezaako obwennaku zino obwobuto kakati osobola okwebaka bw'oti olaba buli lwobeera ng'omwebaseeko bw'oti nga naye asitula mu kiwato ye n'abeera nga naye akutuuka bulungi naye n'obeera ng'otwala bulungi wano tuli mu ngoye wali muba temwambadde of course naye osobola okubeera ng'okikolera ddala bulungi nnyo bw'oti n'obeera ng'otuuka omwami gwo naye ng'akutuuka ate oba olina engeri gy'ofunzeemu n'obeera nga oli mufunda kati sitayiro endala gye ngenda obbagamba omwana ow'obuwala weebaka wansi ne weevuunika weebakira ku lubuto lwo bw'omala okwevuunika ye n'akuyita n'ajja waggulu naye n'akwevuunikako then n'ogaziyamu ospreadingamu amagulu katini n'omwekubo n'ayingira n'omala n'ozzaawo amagulu then ne mutandika ako akantu nako kanyuma nnyo ku bantu abagazi kabakolera bulungi nnyo okulaba nga mukola ki munyumirwa akazannyo naye nga temwerabira bannaye tugenda mu mwezi gw'abaagalana bw'oba olina munnaali eyo ng'omwagala nnyo akoledde ebirungi bingi naye biba nga si bingi naye ng'owulira mu mwagala okuva ku ntobo y'omutima wandiyagadde okukimulaga abakyala nabagamba muyiga okutona abantu bano betutonera osobola okukola akantu katono nnyo ate ne kakuweesa ekinene waayo ekyo kyonna kyoba osobodde omuntu ono naye ajja kusiima akuddize muve mu bintu by'okulera engalo muve mbyogamba munoze mukyala nze gwe balina okuwa nze mukyala nze gwe balina okukolera bwe bati nedda guno omwezi gwe tulimu infact gutandika nkya omwezi gw'abaagalana February surprising omwagalwawo oba maamawo oba best friend wo yakolera ki wano senga kusimya hampers akola ki akola ebimuli bya ssente oyagala kutwala bimuli oyagala kutwala ki oyagala kwetondera munno waliwo obugambo bw'omukwano bw'oyagala mugamba waliwo kyonna ky'oyagala okuyisaawo tubikwata bulungi coverage nebeera bulungi nnyo nga ya mutindo video eno ogifuna buli kimu nobeera nga okifuna nkakasa nti abali eyo nga bali bakozeseza kusomya hampers nga bakozeseza kusenga w'abaserebu okuvisitinga abaagala baabwe oba okubeetonderera oba okukola surprise okuba ebirabo mu ngeri yonna gye baba bakoze byali successful era basiima n'olwekyo nawe wali wanatulaba try us ojja kufuna results ezikyasinza obulungi recommend us to your friends to your family and loved ones tubeere nga tusobola obbawo ekintu ekisinga obulungi tetukoma mu bya kisenge byokka wabula tujjanjaba n'okujjanjaba abakyala abalwala infection ng'olina candida
owoza sirina mazzi banayinza oba nabaki senga nvaamu ekisu simanyi kwe kiva oba bandoga. Tulina eddagala erigogola emisuwa ng'ofuna period zone nga teziri normal, ng'ofuna clots, omusaayi ogwo ogujja nga gwekuttekuttemu ebitoletole, n'obeera ng'obleedinga naye ng'omusaayi guba gujja oguwulira maidi ekyo kiba kyamu omusaayi. Omuwala alina talina wulira omusaayi ogwo nga guyiika. Ate ne bwe guba guze ne gugenda ku paadi ena kusigalawo nga eri nnungi nga tekuliko kintu kyonna kisigadde kugula, omusaayi gwonna gulina okudizolofinga munda ne gugenda ne guvaako, kuno ne kutasigalako wadde akacaafu. Bw'oba ofuna embeera yonna ey'okulumizibwa mu lower abdomen mundira ng'omugongo gukuluma, ng'olyawo olubuto olubeera lukuluma, ofuna pain gy'otategeera, ng'oyinza okulowooza oluusi kiva ku family planning oba buteeyozaako mu nseke oba kiki. Hitirako ewa ssenga mulago ku 2 osobole okubeera ng'ojjanjabibwa embeera eyo ogivuunuke. Oteererere ddala bulungi nnyo ne bwe kiba kyetaagisa scan okola results n'ozireeta. Abalina ebizimba tubijjanjaba bulungi nnyo, ebizimba ne biteererera ddala. Tujjanjaba UTI, bino bi-infection, abalina zikandida tubajjanjabira bulungi nnyo ddala ne mubeera nga mutereera. Tubaagaliza birungi byereere mu mirimu gyammwe, mu bufumbo bwammwe, na yonna gye mutambulira mubeere bulungi. Mweraba, nkoze ne KOJJA BONNY.